Uganda ffenna tuliko okuyitibwa naye ng'abalina okutuukiriza ye kkanisa ya Kristo mu Uganda ng'agenza amenye ekyoto kya kitaawe olyoka omanye kikyengezako kutegeeza kino ekyakyo ngisomye Matayo 6:33 nga bwe mbagambye nti tetugenda kulabika mu maaso ga Mukama mu kujaguza nti bannange eggwanga likoze nnyo Mukama byayagala nedda wabula tugenda mu bwetoowaze na kusaba kusaasirwa kubanga essaawa ze tulina okubawompulira kati okutwa mukaaga ogw'ekiro tugenda kubanga tukurosingisa ggwanga lyaffe Uganda nga esomoka eyingira mu mwaka omulala Katonda akole ebikulu naye mbasomedde onyiri mu Isaya 18 ne mbagamba tuli mu prophetic time buli dakiika ya bunnabbi buli sekendi ya bunnabbi buli wiki ya bunnabbi buli lunaku lwa bunnabbi mwezi gwa bunnabbi buli kaseera buli kokola obeera onywa oba oyomba oba obeera osaba oba obeera oyimba buli kyokola kimanye nti okikolera mu biseera by'obunnabbi obwogera ku Uganda nga bweteekeddwa okutambula okwegendereza kungi n'obwekyo tetugenda kugenda na titimbuko nedda tugenda kukkiriza kiri kya bujeemu mbadiramu tuze maaso ga Mukama na kukkiriza kiri kya bujeemu kati mpuliriza wompulirira gwakayitawo wiiki emu era abalina amasimu kwetera okanyuga messages nga Mukama twali tukuŋŋaanye nga tusukka ne mu 10 bannayuganda omwoyo wa Mukama n'ayogera naffe ku by'eggwanga nga munyiikaavu nga Mukama munyiivu alaba okumujeemera okugaana okugoberera ekigambo kye ku mulundi guno essira yasinga giteeka okugaana okuddayo mu famire zaffe okuteekayo ebyoto ebyokusaba nga tumuyitirayo ekigambo kino si kipya mwabazze bampuliriza era abalina amasimu ga seereza oba smartphone nakanyuga obubaka obwo ku radio mwampulira era nsuubira okuddamu obukanyuga omulundi nate ate gumu nga bwe nakanyuga buli bwe nayatulira ku famire radio olwo ndyoke ntandika okuddamu okunnyonnyola okusinziira ku bayibuli na biki ebiyinza okubaawo nga Mukama agamba twamujeemera obutaddayo mu maka gaffe okukuma byoto byakusaba era n'atugamba nti tetuyinza kwambala maanyi ga buwanguzi ne tugenda okukolera mu mawanga mu maanyi gy'atutwala nga tetusoose kuwangula mu famire zaffe eno gye twayigira ebikyamu eyo gye twafuukira batasanya mu maaso ga Mukama wewaawula ekisa kye atugumingiza okubeera mu maaso ge nga tuweereza ekyo si kyekyo kyokka naye mujjukire okuva Mukama lwe yayatula oba n'atubikkula okuta ku ggwanga lya Uganda waba bwe yatugamba bannayuganda ffenna okukkiriza ekigambo ky'obunnabbi n'okusabiranga eggwanga ekyo kiri mu makanisa matini ate kati mu biro bino matini nnyo naye amakanisa agasinga ag'abasajja n'abakazi gaziimuula ekigambo ekyo ate balina abagoberezi oba bakkiriza bangi n'atugamba nti bwe tukuŋŋaananga okusaba oba mu maka gaffe tusabire amawanga kubanga eyo ly'ekatala lyaffe nga bannayuganda era bino byonna abitutegeeza ayagala tubikole alyoke atutendeke alyoke atufule kyagala tubeere atutume mu mawanga ogakomyawo gyali okuyita mu kigambo kye ekitukuvu n'atugamba buli muntu atambule nga kyoto kyakusaba mutima gwe mu buli kitundu community oba ekyalo abalokole bakuŋŋaane awamu basabire ekitundu ekyo eggwanga n'amawanga n'eggwanga lyonna n'agamba ekkanisa ziguleyo zibeere zakusabiramu si nti Sande yokka abantu babeere mu kusaba nga bayita Mukama ate eggwanga lino alijjeko ebirikutte alituukirize bwe nkugamba nti twetaagisa akawungeezi ka leero paka ekiro okuteeka amavivi wansi nga tugamba Mukama tugyeko ekibi ky'obujeemu oyinza okuwakana gwebyo obiraba ng'ekkanisa y'abalokole mu Uganda babikola oba nga kikutte eggwanga lyonna gw'obiraba kubanga abasumba abamu babyogerako bwogezi naye tebiteekebwa mu nkola kale n'abamu mwakajja mubimanye oba mubiwulire
naye mu 95 Mukama bwe yali ayatula ebigambo bino yagamba bw'ati nti okusukwa emyaka 10 natuma dda abantu okuva mu mawanga ne bajja ne babasabira ne babawa n'obubaka obw'obunabbi nti Mukama atutumye tubagambe nti agenda kukozesa eggwanga lyammwe muyimuke musabe naye ne batabawa golokoka. Kati gwe njagala obale bw'oti bw'agamba more than 10 years ekyo bala abiri okuva 95 okudde mabega. Kati gattako okutuuka olwaleero bwe mbazeemuuko ndabye nga gibeera 28 bw'ogigatta ku 2 gy'emyaka nga 48 kati gweteeka obutesi nti gy'emyaka 5 naye ate nga mu bunnabbi n'okunoonyereza Mukama yatandika dde okwatula mu mawanga eggwanga linagenda likozesa emyaka gyadda. Kakati gwe olaba okutuuka olwaleero nga gw'oyita omwana bw'oti n'omugamba kola kino njagala okole kino naye nga takola naye ate ye kitaawe n'atakoma kumujjukiza n'agamba kola kino nga bwaddamu bwamutumira bwagolokosa n'okwongera okumuwa ebisuubizo era ku ekyo kyayogera. Mbuuza gwampuliriza n'anawulira obubaka buno gw'olaba ekiro kya leero nga tuyingira mu mwaka ogwa independence okusinza nga bw'otegedde ebyama tuteekeddwa genda maaso ga Mukama ng'omwana bw'agenda mu maaso ga kitaawe naye omwana oyo nga byonna byabadde akola bisanyusa kitaawe gw'olaba bwe tuteekeddwa ogenda n'okusaba kwaffe n'ettitimbuko nedda tuteekeddwa kugenda na kusaba kwa kusaasirwa n'omutima ogumenyese nga twatula obutali butuukivu bwaffe nga tumulagira ddala nti Mukama tukusobezza n'okusanya tetusaanira gwe lwakutwagala bwagazi. Tusome ebyawandiikibwa bino kyoke tweyongereyo 59 okuva ku myolosooka nabo omukono gwa Mukama teguyinfawadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola so n'okutuukwe tekumugadde n'okuyinza ne gutayinza kuwulira naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira kubanga emikono gyammwe gyononese n'omusaayi engalo zammwe n'obutali butuukirivu emimwa gyammwe gyogedde eby'obulimba olulimi lwammwe luvulungutana ebyekyejo. Olwokuna tewali awaaba ebyensonga so tewali awoza eby'amazima beesiga obutaliimu ne boogera eby'obulimba baba mbuto za bubi ne bazaayo tali butuukirivu n'okweyongerayo. Tusome ekitabo kya Ngero 28:13 abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Kati gwe munnayuganda ampuliriza oba lwe munantu wa Mukama ekiro kya leero paaka okuyita mu ssaawa 6 mbasaba woli lwana okulaba ng'okoma essaawa 9 kidamu lwana okulaba ng'okoma essaawa 9 ez'ekiro okusizza ku byawandiikwa bye tusomye ne bye muwulidde nga nnyonnyodde nammwe bye mulaba n'amaaso gammwe ne Katonda byayogera bye muwulira tugenda mu maaso ga Mukama nga tukkiriza okusobya kwaffe kyayita ekibi ky'obujjeemu. Buli lw'okola ensobi naye ng'omanya ensobi ogikola kitegeeza nti obeerako ekibi ky'obujjeemu kubanga ensobi kitegeeza kujeema oba okukola ekyo Katonda ky'atayagala oba ojeemedde ekigambo kye. Tugenda kwatula okusobya kwaffe ku kinoomu mu famire zaffe mu bitundu byaffe eggwanga lyonna nga tusinzira ku kigambo ky'obunnabbi oba ebisuubizo bya Mukama ku ggwanga lino. Ne bw'obanga weenenya ku lwo nga bw'omu era weenenye ku lwa Mukama nti Mukama asonyiwa obutakwata kigambo kyo ku ggwanga lino nga ggwe kubanga abangi bwe baagaana Mukama yakugamba nti naawe kale togoberera. Gwe walina okuyimirira n'okola ekyo Mukama kye yalagira ku ggwanga. Okusobya kwa famire yo gy'ova gye bakuzaala neyo gy'owangaliddemu mw'ofuukidde omusajja omukazi omukulu obimanyi
era nawe mu family ng'oli omwo mwozaalidde abaana tewakwata ekigambo kya Mukama, oba wategeera leeti oba wategeera dda, tewali musange kuviirako, wabula nga tukulosinga mwaka omupya tulyenenya. Mukama atusonyiwe ate atuwe ekisa ekipya. Kabeere gwe eyakajja abitegeere oba eyakajja amanye kiki Mukama kyabanja eggwanga. Tolina bw'oyinza kubeera nga tobalirwa ku musango. Gwe weetegereze Bayibuli tugisanga ku nsi, emazeyo emyaka mingi, kigambo kya Katonda, naye kasita otandika okukula n'ofuna amagezi. Buli ekyawandiikwa mu Bayibuli bw'otakituukiriza gubeera musange wa Mukama. Nkuddeyo mu bumpimpi, Bayibuli kigambo kya Mukama. Tuzaalibwa tusanga yawandiikibwa dda era nga kigambo ekyo weekiri, naye w'otandikira okutegeera ne wabaayo omuntu omu gw'oyitako ng'abuulira, oba osizzaayo omwoyo oba tosizzaayo mwoyo, naye omusango gutandika okubalirwako kubanga wawulira. Tusome Yokaana 15:22. Ntandise, singa sajja n'enjogera nabo tebandibadde na kibi, naye kaakano tebalina kyakuwoza olw'ekibi kyabwe. Owulidde ekyawandiikibwa ekyo ekitusalira omusango nti okuva Mukama lwe yayogera, gwe bw'otegedde nti eggwanga lyayitibwa nga tonnakola, tolina kyakuwoza, oliko ekibi, nga nange bwe nnyinza okuba nakyo alina kyemmanyi. Kyenva nkugambye nti ekiro kya leero tuyingira mu kwenenya, tuyingire omwaka, ate obubaka buno tebukoma kiro kya leero, wabula butuluŋŋamya okusabira ddala kubanga ekiro kya leero tutongozza mulamwa nti tugenda kutunulira nnyo ekyokudda mu famire zaffe, tukume ekyoto ekyokusaba, ng'ate bwe tunoonya obwakabaka bw'omuggulu ne buno obutuukivu bwa Mukama. Ate tonna bw'oyinza bunoonya n'oleka Mukama kyagambye, kitegeeza nti ebiwandiiko ebiri byonna bikwatagana, bitusindikiza kunoonya Mukama kyayagala bwe bwakabaka bwe. Naye era mu kusaba kuno Mukama atuyitira mu kisa n'okusaasirwa. Tusome Isaaya 18, wagamba watya? Ntandise okusoma. Mujje nno tuteese ffembi, bw'ayogera Mukama. Ebibi byaffe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu, binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe bitwakalanga ebbendera, binabanga ebyoya by'endiga. Abooluganda, Mukama akyatuyitira mu kisa n'okusaasira. Nkusaba ekiro kya leero nga tezinawera ssaawa 6, genda mu maaso ga Mukama, nange gye ŋŋenda ne gw'ogenda okuwaako akatambi, tugende mu maaso ga Mukama nga tugenda kuteesa naye kutusaasira, kwatula butali butuukirivu bwaffe nga ggwe kinnoomu, famire yo, eggwanga lyo, ekitundu ky'olimu mu ggwanga awo, ng'obuweereza muwalokokera mw'okulidde, omanye engeri gye bakuttemu ensonga z'eggwanga lino ne Mukama kyagamba. Ampuliriza, bwe tunaamala okutwala akaseera mu kwenenya n'okukaabirira Mukama atusonyiwe ng'eggwanga, olwo kijja twetaagisa okukoowoola Mukama omukono gwe gugololwe ku ggwanga lino ku lw'obulungi. Kiddamu, ffenna kitwetaagisa okukaabira omukono gwa Mukama gugololwe ku ggwanga lino ku lw'obulungi. Mu Isaaya agambye 59 nti omukono gwa Mukama teguyimpa wadde, n'okutu kwe tekumuggadde. Sitatimenti gye mbagamba nti tukaabire Mukama nga tumuyita agolole omukono gwe ku lw'obulungi, eyo Mukama yajogera yennyini, n'agamba nti bwe musaba mukowole omukono gwange gugololwe ku ggwanga lino ku lw'obulungi, kubanga bwe gunaagololwa ku lw'obulungi, Mukama agenda kuggula emitima gy'Abannayuganda n'ababadde balinga abaasibirwayo, basobole okumanya Mukama kyayogera, ate ekisa kibawalule beegatte kwabo abatambula ekigambo kya Mukama ku ggwanga. Kubanga singa omukono tegugololwa ku lw'obulungi ku ggwanga, abalala basobola okutambula ekigambo kya Mukama, ate abalala nga bakiwulira
naye ng'emitima tegiggulwa. Kubanga mujjukira Yesu ayogera ekigambo nti emitima gyabwe giggaliddwa n'okutegeera n'okumanya. Bawulire nga tebategeera, balabe nga tebeetegereza, bawulirize nga tebawulira. Kugamba Mukama teyayita okusavuwaza emitima. Kitegeeza ekisa eky'okumanya ekigambo kya Mukama n'okukikola kiba kimaze okuggibwawo nga muwulira buwulizi naye nga temwambala maanyi oba temuwulira ntiisa ya kigambo kya Mukama na kukikola. Nga tumaze okusaba omukono gwa Mukama gugolwe ku lw'obulungi, tujja kukaabirira Mukama aggulewo okutu kwe nga tumwegayirira aggulewo okutu kwe awulire okusinda n'okukaaba kwaffe olw'okuteesa kwalina ku ggwanga. Olwo buli Munnayuganda yenna asobole okufuna amagezi n'okumanya kiki Mukama kyagamba, ayayaane okugitambula n'okukikola. Era ensonga endala, ekiro kyalo tukaabirire Mukama azibule amaaso g'Abannayuganda ag'omubiri n'ag'omwoyo, balabe Uganda gye yateesa nga bwefaanana n'obulungi bwayo. Kino kyenkutegeeza nti asiigire emitima gy'Abannayuganda ekifaananyi kya Uganda eky'omwoyo nga bagiraba nga ye bwakirina oba nga okwolesebwa kwalina ku Uganda bwe kuli. Era Mukama abikule oba abikule Bannayuganda n'okuteesa kwonna omulabe kwalina ku ggwanga lino ng'alwana okuliremesa. Kyokka ng'okulemesa okwo yefe obutayimirira Mukama nga bw'ayagala. Ekyo Mukama akitubikkulire era otusabe atwambaze n'obusungu bwe eri omulabe ayimiridde okulwanyisa eggwanga lino. Gwe nsigere ya Mukama mpuliriza era nkusaba tusabe obwakabaka bwa Mukama obw'omu ggulu bujje butule emitima gy'Abannayuganda nga Katonda bwe yateesa ku ggwanga ate bunywezebwe mu kutukuzibwa. Katusome Matayo 6:9 n'olw'10. Wulira, kale musabe bwe muti, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe wa mu Bannayuganda mu mitima gyabwe. Litukuzibwa litya? N'ekigambo kyateesezza. 10 obwakabaka obujje byoyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Obwakabaka tebutambuza bigere, obwakabaka butula mitima gy'abantu nga bukola ekyo Mukama kyagamba. Obwakabaka ano bwogerwako kyekyo Mukama kyaba ayogedde. Kasita otandika okiteeka mu mutima gwo otandika okukikola, kitegeeza nti obwakabaka buzze butudde mu ggwe butambula oba bukolebwa obw'omu ggulu. Mbeegayiridde ensigalira za Mukama ffenna ekiro kino tukoowole ekisa kya Mukama nga tumugamba tuyambe 2024 otusize ekisa olwaleero ekiro ekitulekesayo okukola obutali butuukirivu. Waliwo ekisa ekyo mu Danyeri. Mukama yatugamba Danyeri bwe yamanya nti byebiro nga n'obudde buyise, Danyeri n'akimanya mu mwoyo nti wakyaliyo ekisa Mukama kyayinza otusumululira. N'ayimya n'agamba Mukama tetunnasaba kisa naye tukisaba kituwe, tuleke okukola obutali butuukirivu, tukole eby'amazima, tube n'amagezi mu maaso go. Kankusomere Danyeri essula 9:13 nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, bwe butyo obubi obwo bwonna bwatujjako. Era naye tetunnasaba kisa kya Mukama Katonda waffe, tuleke ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu era tubeere n'amagezi mu maaso go. Ndowooza ow'oluganda owulidde ensigalira ginnange mu Uganda n'ekisa ekituleetesa okukola obutali butuukirivu nakyo tukikoola bukoozi okuva ewa Mukama. Wonna w'ogenda okubeera ekiro oba mu luggya mu nnyumba yo, tusabire ettaka lya Uganda n'obugagga bwonna obulirimu. Lwaki? Mukama yatugamba nti Uganda egenda kubeera food basket for Africa. Ate nze nkimanyi si Africa yokka. Kitegeeza Mukama agenda kuzza
bajja ettaka lya Uganda. Kati ate mu Uganda mujjudde ebyobugagga ebiteekeddwa okukumibwa omukono gwa Mukama, obutaganya muntu yenna atasaanidde wadde omukulembeze obiteekako omukono. Kyokka nkujjukiza ebyokusabira bino tebikoma kiro kya leero. Obubaka buno bulungi okuddamu obuwuliriza, kubanga bulamu bwereere. Singa ensonga zino ozisaba ng'okoola Mukama mu mwoyo nga yakuvuga, ate nkusaba okwate Bayibuli eyiyo osome Matayo 5 okuva ku nnyiriri 13 paka 16. Ennyiriri ezo kuva Matayo 5 okuva ku nnyiriri 13 okutuusa 16. Nze sigenda kusomerawo kuba nnyingi nnyo. Lwaki kugamba osomewo? Ebyo byonna Mukama byayogerako nti ffe tuli munnyo gwa nsi, muli musana gwa nsi, n'ebirala ebiddako. Tukoowole Mukama ekiro kya leero. Abalokole b'e Uganda, omubiri gwa Kristo oba ekkanisa, ebeere omunnyo mu ggwanga lino, ebeere omusana, ebeere buli kyonna ng'ennyiri w'onoozisoma. Eyo essaala tugyetaagisa nga tuyingira omwaka, obanga wadde tuguyingidde, nga tugamba Mukama ekkanisa oba abalokole, kwata emitima gyabwe ogikyuse. Tubeere omunnyu gw'ensi, tubeere omusana gw'ensi, tubeere ettabaaza era omusana gw'obulokole bwaffe gwake mu ggwanga Uganda. Era tusabe n'emyoyo omusanvu egya Katonda gikke gifugire mu kkanisa oba mbiri gwa Kristo mu Uganda. Emyoyo gino omusanvu oluusi giyitibwa amaaso omusanvu aga Katonda. Isaaya 11 onywa olusooka n'olwokubiri. Omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okuteesa, omwoyo w'entiisa ya Mukama, omwoyo w'okubikkulirwa n'omwoyo w'amaanyi ga Mukama. Bikkula Yeremiya 4 olunywa olwokusatu n'olwokuna. Atusomewo ulira Yeremiya 4 olwokusatu n'olwokuna. Kubanga bw'atyo Mukama bw'agamba abasajja ba Yuda ne Yerusaalemi, teekawo Uganda ne Kampala, nti mukabale ettaka lyammwe eritali ddime, so temusigira mu maggwa. Okuna, mwekomole eri Mukama, muggyeewo ebikuta eby'emitima gyammwe, mmwe abasajja ba Yuda n'abali mu Yerusaalemi. Ekiruyi kyange kireme okufuluma ng'omuliro ne kyokya, ne wataba ayinza okukizikiza. Ekyawandiikibwa kyogera kwekomola eri Mukama. Ndowooza, nfumintiriza, n'ebyo tusalawo okukola n'ebirala ebiringa ebyo Mukama byayogerako ng'abirabanga ebikuta by'oku mitima n'ettaka eritali ddime. Kubanga ettaka eritali ddime liba lijjuddemu amaggwa, teri ayinza kusiga mu maggwa n'agakunguliramu. Bingi ebyokusabira, naye nsaba abampuliriza nti nga tusaba bwe tutyo tunyumire mutalo lw'omwoyo okusazaamu buli luke lwonna olw'omulaba eri eggwanga lino, amaanyi g'ekizikisa nga tugambula, tugazikiriza, nga tugamenya mu kulwana. Kozesa ebyawandiikibwa byonna, buli kuteesa konna okumulabe kuleme okulaba omukisa eri obulamu bwo, eri bannayuganda bonna, abakazi n'abasajja. Mbajjukiza okusaba kwa kawungeezi kano tusaba nga tuwamba wankaki w'obwetwaze bw'eggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe liyingirire mu Mukama. Saddaaka zonna ezikoleddwa ez'abalogo zireme okulaba omukisa. Bazikoze kubanga bamanyi eggwanga lyaffe liyingire mu mwaka omupya n'okuteesa kwa Katonda, malayika wa Mukama ng'alikulembedde, n'ekisa ekya Mukama ekipya kibeere ku bannayuganda n'amafuta amapya. Bakkirize nnyo, batukkirize nnyo Katonda okusinga bwe kyali kibadde. Anti mujjukira mbagambye tuli mu prophetic time, tuli mu nnaku oba biro oba biseera bya bunnabbi. Teweerabira kuwonga ggwanga lino eri Mukama mu musaayi gwe n'ebitonde byonna, enjuba, omwezi, wonga ensozi za Uganda, wonga emigga gya Uganda,
wonga buli kimu enjazi, wonga enguudo za Uganda zonna musaayi gwa Yesu, wongera ddala buli kimu, kubanga mukimanyi biro bya kuzaala Uganda mpya, wabula Omunnayuganda alemererwa, kubanga ebiro by'okuzaala teriba ssanyu. Yesu yagamba nti ebiro nga bya kuzaala mu Yokaana 16:21 omukazi awulira ennaku oba alaba ennaku olw'okulumwa, naye bw'amala okuzaala essanyu ne limujjira kubanga yeerabira ennaku. Kati mu kiseera bw'ekiti nga tuzaala Uganda empya, nga bwe tugenda mu kusaba, n'omulaba yeetegese okulwana, entalo eziwugula n'ebintu ebingi ebireeta obulumi ku mitima gy'Abannayuganda. N'ekino kye kigambo kye ŋŋamba Abaganda baffe. Genda osome Yokaana 16:21 ojja kulya bulungi nti mu kiseera eky'okuzaala teri mukazi aseka, buba bulumi n'ennaku ebeere mujjidde. Mu biro bwe biti kuma omutima gwo, gala okutuuko eri buli kigambo kyonna ekitagasa, gala okutuuko. Tokkiriza bigambo bitaliimu, Omuzungu byata baseless words, ebyo ebijereka okuyitibwa kwa Uganda, newankubadde ebigambo ebivumirira okuyitibwa kwa Uganda. Wabula yita Omwoyo Omutukuvu akuwambe ng'oyingira mu mwaka guno ku lwa Uganda n'okuyitibwa, ate mukoowole ku lwa Uganda yonna. Omwoyo Omutukuvu awambe Bannayuganda bonna, ffenna atuwambe ng'atulungamye okukola Mukama kyatugamba olw'ekitiibwa kye. Abooluganda, ekiro ekirungi eky'okusaba mu Uganda empya ey'ekitiibwa ey'entiisa, Mukama ng'atukulembedde. Teweerabira, buli kirungi kirangire ku Uganda. Sumulula amagezi, ntiisa ya Mukama, obwengula obuggule, sumulula obugagga bwa Uganda bwonna, sumulula amagezi okuyiiya, omwoyo w'okuyiiya n'okuvumbula agwe ku baana ba Uganda. Eggwanga litambulire mu waggulu nga amafuta Bannayuganda, Mukama atambulire mu ggwanga wakati ng'ebyamagero n'obubonero nga bikolebwa kwabo bonna abamwewadde olw'okulanga eggwanga lino n'ekyo kyakola. Kye mbadde neerabidde, teweerabira kuwaayo mubereberye. Ekiddamu, teweerabira kuwaayo mubereberye. Mwakitegedde yalumbiddwa Bahamas, ate omubereberye wa Mukama mumutegeera. Kuffe teri alina buyinza munenyako n'akatono. Oyo Isirayiri, ntegeeza Isirayiri, bwe bujulirwa obukwatibwako mu maaso ga Mukama nti bw'ayogera ekigambo akikola n'akituukiriza mu linnya lya Yesu. Ompulidde? Mukama akuwa ekisa ng'oyimirira okusaba mu mafuta. Teweerabira kutega, tuba ne puroguramu ku rediyo, ku Family Radio 105.3 ku Baraza. Tusinziza n'ebitonde bye yatonda. Ati ky'ekiseera tudde ku bigendererwa bya Katonda tumusinze.